Kusooka byonna neebaza Katonda ansobozezza okutuukako mu kifo kino wano mu mbuga ya Bbaffe Ssaabasajja Kabaka mu Bulange e Mmengo. Neebaza eri abo abatuwuliriza olwaleero nga gwe mukisa gwange okusooka okwogerako gye muli n'okulamusa abazzukulu. Bazzukulu bange mwenna mbeebaza. Bazzukulu bange mwenna nina essanyu okulaba nti olwaleero nsobodde okubeera nti ntuuse obubaka gye muli ng'ab'ekika kyange ekya Namuŋŋoona. Amannya agange nze Ibrahimu Nsigalira Kibiina Kajjabuwongwa Ssaalongo, neddira ennyonyi Namuŋŋoona akabbira omutima. Ssaabasajja Kabaka ayagadde nnyo abavubuka. Ng'omulembe guno Omuteebi, abavubuka tubateekamu ekirowoozo kimu, kimulwane ennyo okulaba nti tuzza Obwakabaka ku ntikko nga Katikkiro bw'atugamba. Era ne Katikkiro tumwebaza nnyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'omulimu omunene gwakoze. Neebaza era mpeereza obubaka bwange gye muli abazzukulu nti mbasaba mubeere bagumu, mubeere bannaddiini, ate mwagale nnyo ekika kyammwe, ate era mwagale nnyo Obuganda, ate era munywere nnyo okulaba nti munyweza Obwakabaka.